okukuza omwana luba lugendo luwanvu kyokka ate bw'aba ng'avuddemu ng'akuze n'afuuka omuntu ow'ensonga oba ow'obuvunaanyizibwa gwe ng'omuzadde oba ojaguza bujaguza ate ne weerabira bino by'oyiseemu emabega. Nze Irene Najjuma nkwaniriza bwe bali ku Neegattako program enkuza y'omwana mwe tuyita okulaba nti omwana waffe akula bulungi. Buli kiseera tutunuulira omwana. Maama gw'osinga okufaayo era kiba kikwatako nnyo okulaba nti omwana akula bulungi. Kino okikola otya? Buli lw'oteekako TV n'olaba program enkuza y'omwana obeera okoze ekyo ekisa kubanga bingi nnyo bye tukuleetera. Olunaku olwaleero tugenda kugema abaana era nga bwe guli omulanga gwa gavumenti okutangira endwadde zino ne ziri okulaba nti abaana babeera balamu. Ebyo bibeera bya bulamu. Ndi n'omusawo kamukuwe akubuuzeeko ate addemu ebibuuzo bye tugenda okumubuuza naddala ebyekuusa okugema abaana nga gavumenti bwe yataddewo era bwe yakubye omulanga gwaleero. Amannya gange nze Zaawedde Alice Mwesigwa nga ndi musawo wano ku Mukono Church of Uganda Hospital ate nga ndi musawo muzaalisa. Omukwano omulungi njagala okweyongera okujjukiza nti program gy'olimu enkuza y'omwana mwe tuyita okulaba nti omwana waffe akula bulungi. Bintu bingi nnyo maama ne taata bye tulina okukola okulaba nti omwana akula bulungi naye ng'ensonga z'ebyobulamu ate tetuzitadde mabbali. Gavumenti yaffe yavaayo n'egamba nti ng'abaana abato amabujje kubanga gy'emigigi egy'enkya ate era be bakulembeza ab'enkya bayina okugemebwa. Bagemebwa ndwadde ki? Okugema kyeki? Abazadde abasinga beewaze nnyo okugema abaana ne babaddusa naddala abali mu byalo. So ng'ate omuzadde bw'afuddeyo omwana n'omugema ekyo kiba kirungi nnyo. Okugema kyeki? Okugema kwe kuwa abaana eddagala ery'enjawulo eriziyiza endwadde ez'enjawulo. Za bika ki era ndwadde ki zemugemesa? Tuyina endwadde nnyingi ze tugemesa. Abakyala bayinza okuba beebuuza nti ennaku zino ng'abaana baffe babagema ebintu bingi. Ekitongole ky'ebyobulamu kyavaayo ne kiraba nti waliwo endwadde endala abaana zibatandise okulwala n'ate nga tusobola okuzigemesa. Kakati Irene mu Uganda wano tugemera ddala endwadde nnyingi. Sooka twali tugemanga endwadde 6, 8 ne kati endwadde ziwerera ddala 10. Mu ndwadde ezo omwana aba yakazaalibwa tumugema nga tuziyiza akafuba. Omwana nga yakazaalibwa ne tugema n'obulemu oba tumutonyeza amatondo mu kamwa. Polio oba gwe bayita polio oba okuziŋŋama. Kakati omwana wabeera nga wa mwezi gumu kitundu tulina empiso gye tumukuba egema endwadde 5. Egema obulwadde obw'amamiro, egema obulwadde obw'akafuba ak'olukonvuba, egema tetanansi, egema obulwadde bw'ekiruma oba tutandise hepatitis, then ne Haemophilus influenza. Omwezi ogumu n'ekitundu ne twongera ne tumugema obulwadde bwa pneumonia oba obulwadde bw'amawuggwe, amawuggwe nga galwala. Kati empisa eyo tugikuba emirundi 3. Tugikuba omwana nga wa mwezi gumu kitundu, omwana nga wa myezi 2 kitundu n'omwana nga wa myezi 3 kitundu. Kakati abaana bano ku myezi 2 kitundu empisa eyo tugiddamu ne twongera ne tubawa era polio era matondo. Ku myezi 3 kitundu empisa era tugiddamu ne tubakuba n'empisa endala era ku kisambi era eya polio kati tugikuba nga yo ya mpisa tutonyeza ntumanya tukuba n'empisa eyo. Kati omwana ow'emyezi 9 ne tumukuba empiso nga tuziyiza olukusense. Kati abaana abo tetukoma ku myezi 9 gyokka. Abaana abo tubagemera ddala paka ku myaka 5 nga baba bakoma mu zile ennaku z'abaana. Ze nayogeddeko ogw'okuna n'ogw'ekkumi nga tubagema ebiwuka, tuba vitamini n'abatuuse okuwa tetanansi ne tubawa kubaziyiza ku tetanansi. Nera ne mugundi ya gavumenti ey'okugemesa abakyala b'emukyala nabo babeeramu kubanga tubakuba obuyisa obwo nga tubaziyiza nti abaana baabwe banaazaala baleme kufuna tetanansi nga baakazaalibwa. Obulwadde obw'ekibumba
byonna ebyo bibeera mu mpiso emu gye tuyita DPT hib heb. Tugema kati endwadde endala ze tugema measles oba olukusense, tugema ekirala tugema ne kansa w'omumwa gwa nnabaana eri abaana abawala betutajetinga emyaka 10 wetugenda mu masomero tutunulira nnyo P4 class ya P4. Eddagala lye tuyinawo tukyatajetinga abo kubanga tusuubira nti n'abo abaana baba tebannaba kwegatta mu bikolwa bino ebyabakulu oba okutandika okwegatta n'abasajja. Puroguramu ya gavumenti okugemesa abaana ebyetya yonna mu Uganda. Okay. Kakati tuyina ngaenera wenkunyonyodde nti nno omwana nga waba yakazaalibwa tumugema akafuba ne tumutonyeza n'amatondo mu kamwa. Akafuba ako tukakubisa mpiso ku mukono gwaffe ogwa right oba ogwa ddyo ogwa ddyo. Era omukyala talina kuva mu ddwaliro ng'akayisa ako tebakoze eki tebakamukubye ng'omwana takafunye. Omwana aba yakazaalibwa naye kiba kitegeeza nti nno n'omwana aba tanakafuna adde wa myezi 2 osobola okumuleeta ne bakamukuba. Kati omwana aweze omwezi gumu n'ekitundu era bamukomyawo mu ddwaliro n'afuna akayiso ku kisambi akaziyiza endwadde ze nakunnyonnyodde n'afuna n'amatondo mu kamwa. Tuziyiza afuna obuyiso bubiri ku bisambi, akamu kaziyiza pneumonia oba gye bandiyise obulwadde bw'amawuggwe. Amawuggwe gaba galwadde. Wamala obufuna obwo bubiri tumutonyeza ne mu kamwa oguba mwezi gumu kitundu. Ku myezi 2 kitundu era akomawo ne tumutonyeza mu kamwa ne tumukuba n'obuyiso bubiri ku kisambi. Ku myezi 3 kitundu era akomawo ne tumukuba obuyiso bubiri ne tumutonyeza ne mu kamwa. Naye ku myezi 3 ekitundu jjukira twongeddeko okuziyiza obulemu oba gye twandiyise polio 3 ye tumukuba nga wampisa ennaku zino. Kati omwana ne tumukomyawo ku myezi 6 ntumuwayo ka vitamini kubanga kwegyo emyezi 6 tuba tusuubira nti aba yeetaaga okubustingamuko ku immunity ye. Kati ne tumukomyawo ku myezi 9. Mwezi omwe ne tugema olukusense. Omwana oyo tukyamugema ebyokumugema ebyokumukuba empiso biba bikomyawo. Naye omwana oyo ku myezi 9 tuba tumugamba amukomyewo ku mwaka tuba tugema ebiwuka n'okumuwaka vitamin A. Ne kakati ebyo minisitule yajjayo ne kye bayita child days oba ennaku z'abaana ezibeerayo mu Gwokuna ne mu Gwekkumi. Nga tugema ebyo ebiwuka ne tubawanika vitamini. Mulimu abazadde abazaalira eyo mu byalo. Omuzadde yanditandise ddi okuleeta omwana okumugema? Omuzadde yenna ali mu kyalo. Omwana olumuzaala bw'ate oba omuzaalidde wako oba omuzaalidde wa muleete mu ddwaliro kubanga aba yeetaaga okugemesebwa. Yakaneegattako mukwano, nze Irene Najuma ndi n'omusawo okulaba ng'ate atutwala mu nsonga z'okugemesa abaana. Program enkuza y'omwana wano wokka we tuyita okumanya omwana engeri gy'alina okukulamu. Okyali ku Star TV emmonyenye y'eggwanga. Tuwulira ennaku z'abaana. Ennaku z'abaana ze ziriwa era bye biki? Ennaku z'abaana ziri 2 mu mwaka. Tulina omwezi ogwokuna n'omwezi ogw'ekkumi. Ndoza olaba wakati waliwo gap ya myezi 6 okuva ku mwezi ogwokuna paka ku myezi egy'ekkumi. Kati mu nnaku z'abaana omwo abasawo bagenda ne bagemesa abaana era nga bwe nagambye tubawa eddagala ery'ebiwuka libaziyiza ku biwuka ate era tubawa ne vitamini ate era tubagema ne tetenansi. Naye ate bwe tusangayo abaana abamu nga tebagemebwa era tubagema. Kati ze ennaku z'abaana ziri 2 era abakyala tubakubiriza okubeera nti no bagenda ne bajjumbira ezo ennaku omwezi ogwokuna n'omwezi ogw'ekkumi. Singa omuzadde abeera amiisinze nga tagemesezza nga bw'oza otulambulula yandikoze ati? Omuzadde oyo waba tagemesezza mwana
mu biseera ebituufu era ajja fe wajja mu ddwaliro ne tutunulira ekipande kye kyaleese ekyokugema biki bye yamisinga era ne tubimu. Mulimu bano abatalina bipande abamu bakolera ki? Abakyala abo era tubaako ne betumubuuza ntumuza atandikirawo okugema kubanga tubeera ne records zaffe oba wetwawandiika ne tulaba ne tusobola okumukolera ekipande ekipya kubanga ekipande baba babyetaaga ennaku zino babibuuza nnyo mu masomero ennaku zino omwana tebakuwa kifo ng'ekipande kuba baziyiza endwadde. Mukwano omulungi njagala kweyongera okujjukiza nti puroguramu gy'olimu bagiyita enkuza y'omwana wano wokka we tuyita okulaba nti omwana akula bulungi. Maama ow'olubuto bwe yeeteekerateekera okuzaala wamu nga muli babiri ne taata mwandibadde temwawukana nnyo naddala mu nsonga ey'okukuza omwana. Mu kaseera kano tuli mu nsonga ya kugemesa baana era nkwebaza okuba nti okyaliwo weebale kubeererawo ddala. Musawo Alice Zaawedde wano owa Church of Uganda Mukono Hospital atuyitiddemu okugema kyeki n'akitunyonnyola weewaawo nga nina omusawo gwendi naye omulala naye ajja kituddiramu ate era n'atugamba endwadde ze bagemesa ziri endwadde 10. Bagemesa measles, bagemesa amadookooli, omwana n'atafuna ddookooli, omwana atuuse mu pifo mwana w'emyaka 10 ne bamugemesa kansa w'omumwa gwa nnabaana ate bw'abanga atuuse eri okufuuka maama n'atafuna buzibu obwo obwa kansa w'omumwa gwa nnabaana bamugemera eno ng'akyali muto ne bagema akafuba ne bagema tatanansi nga singa omwana ejjirita yonna ebeera emusaze ekiwundu ne bwakifuna tekisajjuka nnyo ate kuvaamu kuzimbamu kyetwandiyise kansa omwana n'alyoka afuna kansa ku myaka emito. Ne bagema olukusense ye measles oyo so bw'akwata omwana nga si mugeme amuyisiza ddala bubi nnyo naye ate omwana omugeme azannya naye ate tasiiga banne. Kale mukwano mulungi byebyo byatuyisirizaamu n'atugamba nti n'ennaku ezo ez'abaana bwe balina okutuukira mu ddwaliro ziri ennaku 2. Mu Gwokuna bafunayo olunaku lumu ate ne mu Gwekumi era nayo ne bakuwaayo olunaku lumu okulaba nti omwana era afuna obujjanjabi obutuufu. Newankubadde nga ennaku z'abaana ziri 2 zokka bwe ziti mu mwaka gavumenti ze yateekawo. Naawe omuzadde faayo omwana bw'aba alwadde tolinda nti atolinde kubanga ennaku ziri tezinnatuuka omwezi tegunnaba kutuuka ate olyoka oleeta omwana. Musawo Alice agambye nti omwana waafunira obuzibu bwonna eyo nsonga ya byabulamu mudduse bunnambiro mu ddwaliro ate afune obulamu obulungi. N'agamba nti singa basanga omwana nga tagemeseddwa oba tebamuwadde vaccines ezo zino ezisooka bamutandika buto era wayogeredde nti bamukuba empiso 3 ne weebuuza maama omwana wange nga bamukuba empiso nnyingi ago mateeka era ezo nsonga za kukuuma mwana nga mulamu. Gatiddwako Musawo Nakajugo Christine njagala atulage ebirungi ebiri mu kugemesa abaana. Amannya agange nze Christine Nakajugo kolera wano ku Mukono Church of Uganda Hospital. Birungi ki ebiri mu kugema abaana? Ebirungi maama ebiri mu kugema abaana ti abaana bano we tuba tubagemesezza tebafuna ndwadde okugeza ng'akafuba, okugongobala, olunkusense, okuddukana ennyama. Ebiri mu kugema nga singa omwana abeera tagemeseddwa. Omwana bw'aba tagemeseddwa maama asumbuyirwa nnyo endwadde ezo ng'akafuba, olunkusense, okugongobala. Ate omwana era atali mugemese asumbuwa abeera alwala tasanyusa maama tasanyusa taata essaawa yonna babeera mu ddwaliro ne basipendinga ssente tebalina budde bukola mirimu waka babeera mu ddwaliro omwana mulwadde n'omwana yennyini abulwako emirembe nga tebamugemye.
mulimu abazadde abagamba nti ye omwana we yakulanga tebamugema. Oyo taba muzadde mutuufu. Omwana yenna alina okugemebwa kubanga yakazaalibwa paka nga awezezza emyaka 5. Bano we babeera nga bayonseddwa bagamba nti amabeere gaziyiza endwadde. Kituufu? Maama, ekyo si kituufu. Okuyonsa tekuziyiza mwana butafuna akafuba, tekuziyiza mwana butafuna lunkusense, tekuziyiza mwana kugongobala. So ekyokuyonsa ekyo si kituufu. Lwaki gavumenti yateekawo ennaku 2 ez'okugema abaana? Ng'oggyeko singa omwana aba alwadde ne bamuleeta. Gavumenti yateekawo ennaku ezo ziyambeko abazadde okuleeta abaana abo tubawe eddagala ly'ebiwuka ne vitamini A kayamba amaaso g'abaana abo maama okulaba obulungi. Singa omwana abeera nga yalwala dda amaaso ago naddala okuviira bamwita tulakoma, ng'alwadde tulakoma, ate ye mumukolera ki? Omwana oyo ajja mu ddwaliro n'alaba abasawo ne basobola omuwa obujjanjabi. Kano ak'amaaso kakutonyeza oba kufumita mpisa? Tukatonyeza mu kamwa, buba budrops, tubutonyeza mu kamwa. Singa omwana atuuka ekiseera nga yagongobala ye poliyo gwe bagema, omuzadde n'amuleeta, tewaliwo kikyukako oba waliwo ekiba kisobola okukolebwawo? Omwana oyo abadokita abakugu basobola omulaba bwe bakisoboka, basobola omuyambako. Bamugamba nti tekisoboka nabaliwa nga tekikyasoboka. Abaana bano bakaaba nnyo nga babakuba akayisaako. Maama, kaluma. Maama, empisa eyo eruma. Ebiseera ebisinga emanyi okutana, kiki ekiba kiddako awo omuzadde kye yandikoze? Omuzadde kye yandikoze ng'omwana empisa etanye, kumukomyawo mu ddwaliro, musawo n'amulaba. Akanagattako nze Irene Najjuma. Kaweefube gwe tulimu waakulaba nti abaana bagemesebwa newankubadde nga ennaku z'abaana ziri 2 mu mwezi ogwokuna ne omwezi ogw'ekkumi. Tosuulayo gwannagamba nti ennaku anti baayogera 2. Nedda, omwana singa abeera afunye obuzibu bwonna muleete. Endwadde nnyingi nnyo ezigemesebwa. Ekisinza okwekwatako nti ne kkookolo w'omumwa gwa nnabaana bamugema. Mwana wo omukebedde otya? Ate omwana oyo bamugema nga wa myaka 10, myaka 9, myaka 8. Oyo omwana gwe bagema kkookolo w'omumwa gwa nnabaana. Kkookolo ennaku zino mubi nnyo. So singa oba ofuddeyo omwana omuzadde nga muto n'omugema mizoozi naye mubi nnyo naddala mu baana. Singa oba omuzadde ofuddeyo mizoozi ne bamugema kiba kijja kukola amakulu nti omwana bw'aba akwatiddwa mizoozi talumbibwa nnyo, tagwa ku ndiri. Mizoozi bw'aba abulidde munda omanya otya nti omwana ono mizoozi yamuluma? Omwana oyo amyuka amaaso ne gajjamu ebinyinyi, then naaba ng'alina ssenyiga ennyindo ezo ziraba ng'alina ssenyiga. Owozza okugema leero zonna ze bangamba omwana aweza omwezi gumu n'ekitundu ng'akomawo. kati ono wa mwezi gumu n'ekitundu kati bakugamba nti ogenda mugema ki? Ngenda mugema ki? Pooliyo asooka. Nze wensoma wali ku kipande kya immunization ndaba pooliyo asooka. Owooza kyandibadde kyetaagisa okugema abaana? Kyetaagisa. Amannya gange Enzo Nakawungu Sarah. Bebi yenna Matovu Jerisha. Nviridde Kabembe. Lwaki wazze okugema? Naze okugema lwakuba abasawo bangamba omwana waweza emyezi 6 nga mukomyawo ate wano wenzalira mba njagala balabe engeri gyakulamu. Olowooza kyandibadde kyetaagisa okugema n'okuzaalira mu ddwaliro? Ye musawo ddwaliro olw'ensonga
kati nze banongosa bulongosa kati oba wesigulidde n'ozaaliramu kubanga etuuse ate nga mu kyalo tebalina buyambi bwe bagenda kuwa of which obeera mu ddwaliro wolemererwa abaawo other options. Nambiru Joy. Vira kyalo bakiyita ŋŋando. Olowooza okugema kwandibadde kwa mugaso eri buli muzadde alina omwana atuusizza okugema? Kwandibadde kwa mugaso. Omwana bw'oba omugemesezza oba omutangiddeko endwadde ezimu aba talwalalwala. Olowooza ndwadde ki ze bagemesa? Endwadde zibagemesa akafuba, polio, mulalama, measles. Abasawo bano batwala akadde ne babasomesaako nti buno bulwadde bwe tugenda okugema? Batusomesaako. Amannya agange nze Nakawungu Gladys. Viridde Kayanja. Kati leero mpisa oti gye bazze omugema? Bamutonyeeza kanene akuumi mu kamwa. Akamugema mirundi emu? Kakamugema emirundi 4. Olowooza birungi ki ebiri mu kugemesa abaana kati ng'oyo owuwo waali? Kirungi nnyo omwana okumugemesa olw'ensonga oba omutangidde endwadde nnyingi naddala ng'omwana tumugemesezza gundi measles. Omwana oyo atali mugeme akosebwa nnyo n'oluusi ayinza n'okufa naye waabeera nga mugeme akola kitayisibwa bubi. Obawa bubaka ki abatannaba kugemesa baana ng'ate alina okumutwala? Abazadde nze mbagamba bafeeyo okutwala abaana baabwe babagemese babeere mu bulamu obweyagaza naye abamuwa obulamu obweyagaza. Obubaka obusembayo naddala eri abazadde? Kakati abazadde mwenna bamaama ne batata tubateeramu kubanga ennaku zino twagala nnyo male involvement. Abazadde, abaami, abakyala, abajjajja nabo tetugenda kubeerabira, bebakuza. Na buli omu alina omwana akyali mu myaka egy'okugemesebwa tubakubiriza bajje bagema abaana tusobole okuyambako abaana baffe okukula obulungi, okubeera emiti emirungi egigenda okuggumiza ekibira kya Uganda, ate tusobole n'okubeera n'eggwanga eritalina ndwadde. N'olwekyo tubakubiriza mwongere okuleeta abaana buli ewagemesebwa abaana basobole okugemesebwa obulungi olw'okukula kwabwe obulungi. Nkwebaza okuba nti tubadde wamu ffenna okulaba nti abaana babagema ate era tusobole okuziyiza endwadde ezo ezandibadde zibakwata. Nze Irene Najjuma wamu badde ne musawo Zawedde Alice ate ne Nakajugo Christine okubaawo ku lw'abaana baffe nga babagema. So omuzadde wena gy'oli omwana nga tonnaba kumugema mukwano bye boogedde bingi. Mulimu okutangira endwadde ezo ziyinza okuviirako omwana wo okuziŋŋama. So nga omuzadde tewandirabye nnyo mwana wo ng'ate aziŋŋamye kubanga be bakulembeze baffe ab'enkya. Nkwagala nnyo. Tubadde ku Church of Uganda Mukono Hospital. Nkwagaliza akawungeezi akalungi. Beera bulungi, weerawo.